Honorable Segirinya ebibye bibi Maama Bambi alaajana Reverend Mugisha aguddwako omusango gw'obutemu omukozi wa CBS bamubbyeko omwana so nga ate yakabasanyiza omukyala n'amala n'amutugumbula ayogedde engeri gye yakikozeemu kale ng'ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Yaze munju manze mwendo wamujewa yasanze busanzira abya dala njogera mazima sibalimba tuna mukame yaze nganze ndi munju kadi mukwagala ofuluma ngeje na demva kunenjaye ne musika wajinwede wenjaye enjaye nabade nayo wajibuzewa wali mukatobe wane ewani bamwitani koja yani wali atunda enjaye mukatobe ne musika gomaro musika ne mukwabe yagadde okuwogana nemukwata mukama wena maze omukwata mukama ndowooza engalo ne nafa bwamaze okufa nze mukutya ne muzini nensijayo nensambula wena maze nemukwata nemusitula mufuluma nade musitula okumufulumya bwente ndowooza naseeya n'agwa mu bisootawo neŋŋamba sijasobola kumwetikanzeka neŋŋamba agange terikutiya musike busisi mukulule wamwetise nani sinagwena ebaddala afande sikulimba toli gwe nakisenayo afande namukulude bukuluzi mu bikutiya bibiri nzekanzeka natuuse wali kumwana nemusuulamu apande toli gwe namutuze naye omejua namutuze nzeka bana nsagala yogera namutuze nzeka Bali namutuze nzeka gaddala nga sibalimba namwetise nzekaawo nemusula mwala nenfuna ekikutiya namufunyeyo nebikutiya bibiri nembimuteekamu nemukulula bukuluzi ng'azitowa nemala nemusula mwala yogera nnyo nemala nemusula mwala wenamaze nze nenvaayo wakoze ki damu butonga bwe watandise yansanze ndi munju byebyo mukwano gwange nga wobiwulidde bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga nkwaniriza nnyo gwe wenna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza mukwano gwange ngamba nti okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno nkwagala nnyo nkwagalira ddala kyokola kyamaanyi nnyo mukwano gwange amaanyi enza omumbejja Aisha Nasulwano ofunirawo amawulire gonna agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities bo n'abo ate abali wabweru w'eggwanga n'olwekyo omunange gwe yakaniyungako bambi subscribinga teekako akadde osobole okubeera nga tomisinga updates zonna ngenda kusaba bambi vidiyo eno giweka like n'olwekyo ate tweyongereyo n'ebyatulese olunaku olwaleero era omuvubuka oyo omunange gw'owulidde yakakanye ku mukyala bw'atyo n'amusobyako ate n'oluvannyuma n'amutayadde nga ye mu kunnyonnyola agamba mbu omukyala yasoose kufa ate ye bw'atyo n'akola ki n'amukozesa wabula nga sisuubira nti ekyo kyekituufu era nga waabinnyonnyodde emunange bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya bw'atyo omunange we yakikoze wabula nga bakwano bange tugende mu maaso n'okubeera nga ate tuwesabira kubanga agasajja nga gano simanyi naki kyegasaana mu bulamu bwansi buno n'okakana ku mwana wa munno n'omutugumbula ate nga simanyi ki kyabaddewo exactly oba ddala omukyala ye yeetutte mu nnyumba y'ono oba ono ye yamujja gye yamujja najja n'amukola ebyo naawe by'owulidde mukwano gwange nze simanyi era nga by'owulidde nange munnange era wembiwulidde wabula nga Katonda wange yasinga okubeera nga amanya. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gumuze emirembe atira abambi agulamuze ekisono tusaba ab'obuyinza bamukwateko era bamukoleko ng'amateeka we gatyo we galagira so nga ate omukwano gwange nvuddeyo ate ye bambi Reverend Father Mugisha ono tunamujjukira nnyo awo mu biseera by'okulonda we yakungira ddala abantu mu lwatu babeere ng'ate bakola ki bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine emunanga ate ku bwa pulezidenti wa Uganda wabula nga yetutuukidde olunaku olwaleero omukulu ono bambi Father Mugisha aguddwako omusango ate munange gw'obutemu era nga bagamba nti yatta Kyeyune Ronald wabula okusinziira ku byaliwo kigambibwa mbu Kyeyune Ronald yakwatibwa lubona nga bbe emmotoka ya Father Mugisha era olwakwatibwa bw'atyo n'akola ki n'aweebwa poliisi mu mutima mulungi oba mu mirembe yaweebwa poliisi nga tewali kyamutuuseeko wabula ewaayitawo ennaku nga ziizo omukulu ono Kyeyune Ronald n'akola ki n'afa era we yafa ne bayita Father Mugisha agende maaso n'okubeera ng'ate yeeyanjula ku nsonga zino
olunaku olwaleero we bali bagenze maaso n'okubeera nga ate bakola ki bamuyita wabula olunaku olwaleero talabiseeko era bw'atyo akiikiriddwa looya we Alexander Lule yoona akoze ki agenze maaso n'okubeera nga ate amukiikirira ye omukulu ono waatabadde n'oluvannyuma ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bamuggulako omusango ogwo mbu ye yakola ki ye yatta omukulu ono Kyeyune Ronald kyokka nga wembikubuulidde omukulu oyo Kyeyune Ronald yafiira mu kaduukulu ka poliisi wabula nga kyekigenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda tugende mu maaso n'okubeera nga ate tuwesabira kuba zino nze ndabira ddala nsonga zaaki nsonga za byabufuzi mu butuufu ze zitutawanya wabula nga Katonda agende mu maaso n'okubeera nga ate asasira eggwanga lyaffe naffe twongere okubeera nga ate tuwesabira kubanga munnange leero kiriwo ono ate nkya munnange bandikupaatiikako gwe agasangosango nawe ne weewuunya naye ng'ate munnange bo bakoze ki bagakutaddeko so nga ate yo mukwano gwange nvuddeyo ate ye bambi omukulu ono Lubega Sebende ono nga munnange akola mu programu entanda ya Buganda wali ku radio CBS bambi ono bagenze maaso n'okulabika nga ate bamubako bebi we bambi wa mwezi gumu era ng'okusinziira ku byabaddewo maama we bambi yabadde ayanika ngoye bw'atyo ono yabadde ayagala okubba omwana we yamulabiriza butereevu ne yeekuba ennyumba n'amusitulawo we yabadde era bw'atyo n'akola ki ye ne yeeyongerayo n'omwana ono kyonna kye yamututteko okubeera ng'ate amukozesa Katonda wange yasinga okubeera ng'ate amanya wabula nga katumusabire yonna gy'ali abeere nga bambi tagenda kubeera ng'ate atuukisibwako obuzibu bwonna ate era mu bwangu bazadde be bagende mu maaso n'okubeera ng'ate bambi bamusanga yonna yonna gye baamutadde wabula nga yo Uganda bambi wano weetuuse tugenda kufa buli omu weesabire buli omu weenyweze buli omu weekuume mu ngeri yo yonna yonna gy'osobola okumena effamire yo otherwise byo si byangu n'akamu nga we tubisuubira so nga ate yo mukwano gwange nvuddeyo kansembyeyo ate bambi gana amawulire ag'ennaku nnyo nnyini ddala ag'omukulu ono Honorable Mohamed Ssegirinya era ng'ono ye mubaka w'e Kawempe North era ng'okuva bambi we yayingira mu kifo ekyo bambi abadde akoze ebirungi bingi nnyo eri abantu abo ab'e Kawempe North wabula nga wetwogera olunaku olwaleero bambi ono ate era asindikiddwa ku alimanda ekigo ku misango ate emipya gye bamuguddeko egy'okubeera mbu ng'akuma omuliro mu bantu wabula nga byo si byangu n'akamu n'akeddagala era nga bambi agenze maaso n'okubeera ng'alaga ebiwundu bambi yeetaagira ddala bujjanjabi omukulu ono Mohamed Ssegirinya wabula nga si byangu n'akamu n'akeddagala twesabire buli omu gy'ali leero ebisango babisiba ku bano ate gye bujja tomanye bayinza tobipaatiika ku mulala wabula nga ye bambi bino maama we olumugudde mu matu atandikiddewo okubeera nga yazirana bw'atyo yeegayiridde Pulezidenti Museveni okubeera nga bambi asonyiwa omwana we n'agamba bannange omwana musonyiwe bino yabikola mu butamanya wabula nga nze n'abantu abamutukkiriza nti bino ebisango bye babasibako bambi babasibako bya bwerere basajja batu tebalina kye bamanyi wabula zino nsonga za byabufuzi ze zigenda maaso n'okubeera nga tezikola kizibabonyabonya ngenda kubeera ate nkulekerako ka vidiyo kano bambi olabe ebyabaddeyo mu kooti nga bambi maama w'omubaka ono Mohamed Ssegirinya bambi alaajana bagende mu maaso n'okubeera nga ate bambi bati omwana we bamusonyiwe asigaze emirembe wabula buli omu gy'oli weesabire mukwano gwange nkwagala nnyo nkwagalira ddala nsigadde nze omumbeja Aisha Nassolo musule bulungi mweraba wabula nga munange olunaku lw'enkya teweerabira nti ate era tugenda kuba ate tufuna amawulire agagenze maaso n'okubeera nga ate gatuukawo n'olwekyo gwe ampulidde omulundi gwe ogusooka bambi subscribing ateekako akadde komenti nga woba olina kyogenda okwogerako like nga vidiyo eno osobola n'okusharing nga woba oyagadde mubeere bulungi mweraba Mama, mumusanyiwe alitabayitakola mama sikyali abere musayi musasirakisokiwa baba omwana wake Ssegirinya musonyiwe tayeyitamanyi byakola bannange mama nyabo
Mama nyabo baba mumusonyiwe mama. Mama. Sana sijaira na maji baba. Baba. Sanisaye baba. Bwana wake baba. Mama anje. Waje mama. Mama. Ulichocha karombora wako mama. Natake kusiate baba mwokozi wewe anitabadisha akola. Yanitabadisha akola baba msaidieni. Msaidieni sasa wasagiri yanitabadisha akola. Yanitabadisha akola mwokozi wewe. Umurudi wale kwa uti. Mama wake katika wale ndio kaja umurudi kwa Mama bamuyambe bamusonyiwe yalitamanyicyakola ngenda mujanjabe komutwaliro njagala mujanjabe Musoka muteka mu motoka. Musoka muteka mu motoka kakane muka. Mama obulumi bwali. Musoka mu motoka so kakane. Obulumi bwali komuti. Ngenda mujanjabe komutwaliro. Wali musonyiye nemujali akola Sagirinya yalitamanyi byakola nali bujjanja byeko manange musonyiwe njamubuulirira bannange bamusonyiwe njamubuulirira bamusonyiwe tayinza nabikola mama engeri abantu gye bamwagala ennyo tasobola bikola ne ku kyalo bamwagala tasobola bikola ku musonyiwe bannange tasobola musonyivukanidde musonyiwe bannange musonyiwe bannange museveni yanyambe buyambi mufukabiridde nnyo musonyiwe waba yalitamanyi kyakola musonyiwe bannange kyensaba kyokka musonyiwe Museveni nkwegayiridde nnyo taata musonyiwe omwana musonyiwe nga gwe omukyala mukazi we